Ntanda ki gy'omusibirira aleme kukola mukolo mulala nga guno gw'okoze nga gwa makula gwe kuba gusembayo ewuwe? Kakati ensobi eyinza okuba eyaliwo nti si nze nakola ogwasooka naye nze Mukama yampa omukisa mu nsi nti bangi benkoledde emikolo nga beeyongera kweyongerayo bweyongezi na bufumbo bwabwe. Nno sitaani yenna tataaganya abafumbo n'abaagalana ye twamaze dde omugoba kyovudde olaba tulina bapasitaazi bangi mukolo n'amafiina waali senga kulannama ne bajjumba weebali kati sitaani anaaba ayitawa. So mu mikolo gye wakwogerera tolina yali eyawukanyeko na mwami oba na mukyala? Era bayinza okuba gye bali naye ebintu by'okwagalana bino tubinenyeza munno ate buli omu aba n'ensonga ye eyamwagaza munne. Kakati awo ebimu toyinza birumba nnyo noga nti kino na kino na kino. Ebigambo bino mubijjawa ku mikolo bye muzosookereza abantu bakidaawo? Ebigambo Katonda yabituwa kubanga nange nakedde ku makya nga simanyi bigambo bye ngenda kwogera mukolo gwa Sharita. Senga nabadde mbimanyi kati Katonda ye yajja n'akola omulimu gwe gwe yanteekamu okuyitibwa kwange kwali eyo. Kati nze ntuukiriza buyinza bwa Katonda. Kyobola Katonda bwakuziba omumwa tosobola kuva mu kigambo nakimu. Katonda yatwagaza. Emikolo yogeredde mingi ogugo gwaggwa tegunnaba? Ogwange gwaggwa. Kuliiko emaya. Saaliko. Nga Vivian Nagaya Nyanjula. Ese busaali. Mubengeye. Abaana olinayo? Olinayo atuuse okukola omukolo? Ndi musajja mukulu, omwana wange omukulu yakatula senior 6. Awe akyali. So bannayuganda batadde ku mukolo guno akakiiko obasulira akalowoozo abantu abali mu matala abatutumufu n'abantu ab'enjawulo batya okulaga abaami baabwe nga leero Sharita abaami tumutegeredde ku mukolo abasinga akakiiko obawa akalowoozo? Kwegamba ate mu nsi muno abantu bonna bannayuganda n'abatulabe abatuwulira mwenna kola kiri ku mutima gwo kigusanyusa. Ekitali ku mutima gwo kyotawulira tokikakanga kyekisinga okuleeta obuzibu mu bantu bonna abasinga. Nze bwe mba nkola ebyange nkola kinyumira nkola kinsanyusa era kyova olaba ne bahaaji bw'olaba nga hekimu tekumala ng'osobola okwongerako haki ekuli ng'okola ekisanyusa omutima gwo kubanga obulamu bw'ensi tubuyita mu buyisi ate tubuliko akaseera katono. Kati gwe kyowulira ku mutima gwo kyokolanga era nze omuntu akoze kyawulira simunenya mpozi ng'akoze kyabutemu naye ekisanyusa omutima gwe nga kyasanyu agende mu maaso n'okikola. Buli mukolo gwokola oba omusajja w'amaanyi ebigambo biri waggulu oli wa bbeeyi oba muteesa ng'omuntu akufuna era ku mukolo bakufuna batya okukola naawe? Abantu abamu bagenda ne batiisa abantu oyo siri oyo. Nze waliwo n'abajja mu maaso gange oli n'ambulira omukolo gwawe gwa nnaku z'omwezi bweziti nempulira nga atidde kyeŋŋenda omugamba ne mugamba ngenda kukolera bwereere ne mukubaka surprise abo bangi nkibakolera. Jovi Promotions egamba ki nga tukuta? Jovi Promotions nkyagiwummuzaamu olwa bino ebyendongo ebyakyankalana
kati toyinza kupromotinga muyimbi nga talina show gy'agendako talina kisente ziba zifa kati ngaffe ababazi b'obusente obutonotono bwe tuyinawo siyinza kuteeka sente mu music nga tebannaggulawo ndigida y'abannayuganda bwe baliggulawo awo ndiyongera music n'agenda maaso naye sente ozirina bakidaawo buli wiikendi omukolo oba najjo ki ekigwana okuteeka mu ndongo ekiŋŋaana oteeka mu ndongo sente zenna kati si za ndongo kubanga nze covid bwe yajja nenkyusa emirimu era kati nakoze factory ekola omwenge bagiyita Kayiriba Distillers Limited tuwa obulango tukola omwenge baguyita Sabasaba Waragi tukola One Love Liquor tukola Askari Kombucha nze director wa Kayiriba Distillers alhamdulillah kati ensi bw'ekyuka nga nawe okyuka temwesiba wamu kati nja kudda mu ndongo nga bagitadde era mbeere wakati Jobi promotion egenda okuwummula ng'omuyimbi omugobye Spider Rocks lwaki yeye nyini yeyeegoba kati bwe yeegoba nze nabye siwabudde mu bulamu bwange bwe nali mbaleeta bo tebanteekamu yadde n'ekikumi nze nabateekamu miliyoni na miliyoni kati seegomba kumanya oli agenze n'atagenze era sikyayagalira ddala kumanya oli bw'agenda agende gamukubero lwe emmere neetatuga muntu asobola okusabira emmere neetukuzibwa n'ebyokunywa byako yagenda otuwa essaala naye essaala bwegwe y'emmere fe abazadde ab'emmamba n'ab'engabi tugenze Namayumba wali mu Busiro mwe mujja abantu 12 mutusange Namayumba ng'olinamu ne balooya abatendeka abavuganya Lukwago nze omulenzi ayambadde gaalubindi n'afaananira Katikkiro namusiimye dda nga muyingira awo era mbadde simanyi nti yoyo omutima gwange nagusabire nga Mukama bano bonna abayingiddewo senga balonda ono njagala kubuuza mwannyinazi owaye mwannyinazi nze mbuuza wamma okusula mu galaji kikufuula emmotoka nze mbuuza bwe mpita Sharita Namusoke Namutebi gw'oyitaba kakati okolawo ki Sharita w'alina okutuula kolaba oti mwannyinazi bw'oba omukeeka gunziridde wano nga ku keeke weeri bannyinazi oba nteera waswa mukisha